Jeno kyetusinga okumwagalako musajja yanunula eggwanga lyaffe ate ye musajja omwesimbu ye musajja atatiiririra ate ye musajja omukulembeze w'abantu nga ayagala bakole era kyetusinga okumutwagaza. Tumwenyumizaamu nga wakatale kuba baterawo akatale kano ka gavumenti naye wakuba akatale kaffe ka gavumenti naye abantu banabakajja mukanyombera nti bakajjemu olwokuba waliwo akatale kali akali wali naye nga abantu banabajumbidde akatale kaffe kana ka gavumenti tumwagala nyina tujja kuba tujja kukola. Akatale kano abantu ekiganyisiza abantu okujjamu akatale bakazimbira ku musingi gwa wansi kikenkana akana na luguudo ebinnya ekingabo olaba ekiwonko kino abantu tebasobola kukola ki emmotoka kupaakinga nti zigule ebyokulya oba zikole ki abala kyekyabalemesezza okujja mu katale kano naye nga tewali kirala. Highway market. Timu Wozo oye! Timu Wozo oye! Naye tukolere wamu tufune kye twagala. Tukirize president waffe next president akole kye twagala. Tukolere buli kimu tuyimiridde wano ku lwakatale n'enfuna yaffe gye tulimu. Ebizibu tuliwo bifenna. Bisegeera. Mulina okubeera awamu tukolere wamu ne president waffe. President waffe oye! President waffe oye! Tweyanze nnyo bannaye mwenna. Oye president waffe oye! Muhoozi oye! Twagala Jeno Muhoozi ajja tukulembere mu ggwanga kubanga abavubuka ffenna tulinjasa biggo. Mukama wange president tukusaba n'obwetowaze otukoledde ebintu bingi abantu b'e Kalungu otuzimbidde akatale. Abavubuka tulina bakazi baffe abaana bonna bali mu katale naye twetaaga ne president omuvubuka nga Jeno Muhoozi ajja kulembera eggwanga lino kubanga omulembe gw'abavubuka. Jeno we! Jeno we! Nga Kakoza Godfrey chairman wa taxi mu Kalungu district akulembera abadereva mu Greater Masaka. Tukwebaza olw'akuba kuba nti watugirawo emisolo ejanyigirizanga abantu ba wansi ng'aba taxi essaawa eno twekulaakulanyiza tuyiguza amamotoka ng'abadereva naye tusaba n'obuyambi okubanga akatale kaffe ne paaka osobola okubanga tusobola okubanga tukola nga tukolera wamu abantu aba wansi osobola okwetuusaako buli ke basobola. Ab'ebyennyanja tuli nabo abagonja abacapati ab'enkoko bwe twagala sabwe mukama wange akatale kano wakateekamu ssente nnyingi kateekewo kakyaganya okukola olw'akatale k'abantu aba bulijjo katunyigiriza twagala okubanga tusobola okwetuusaako buli nsonga ng'akatale kaffe akalimu ssente z'omuwa omusolo katambulira wamu ssebo president tukweyanzizza ng'ensonga zaffe zikutuuseeko. Weebale nnyo weebalire ddala. Muhoozi oye! Muhoozi oye! Wekiri omwaka mupya nnyo tubeereko bubenje
akanaweza myaka 18 avuyo wamma mulidde milioni osobola okutakuza bagala kuza abaana ku masomero yakize ebunda agende mu parliament miliyoni kumi abantu bamanyi bambalirewo temukwata munyama njagala abantu boogera ebizibu byabwe isano ngenda kwetaagamu kanono njagala kwebaza nnyo abantu b'e Lukaya okwagira muzeeyi Mwami Museveni ate n'okutulaga omukwano kubanga wano e Lukaya tetwalanze ntujja tubadde tuyitawo buyisi ne muyimirira ne mutugamba nti mwagalayoko ku ka t-shirt so mbadde ne t-shirt wange 20 ne mubulwanira ne mwebale kwagala Muhoozi ne muzeeyi era nja kusaba obubaka bye musabye gavumenti okubayamba nga bayita ku empewo ya TV yaffe ennungi muzeeyi asobola okubadduukirira okubawa capital gwe musabye nsaba abantu b'e Lukaya alisi babawe capital ne kali akatale ke wansi bagambye akatale kali mu kiko nako basaba bayiwe ettaka babazimbire baso isobola okupaakinga nabo bafune kuki ku ssente so nze nja kutuusa obubaka bwamwe ne mwebale mukume emirembe yes njagala musigale nga mukume emirembe ate tukulakulanye eggwanga lyaffe kale waliwo ono omuyimbi agambye muyimbi oye ngenda kukola studio e Masaka ngenda kulaba nti buli munakitone ajja yayimbire bwerere mu studio e Masaka tugenda kukola studio guno mpaka nga tegunagwamu mpaka za osobola okulya obuti bumeka buli kamu kameka buti 20 bumalawo bulye nga ndaba kati mubale lindako omuntu omwe akukwatire kwata 2 lindako bukwate bonna 2 njagala 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18, 19, 20 nga wali wabbali. Mumbuza jangu wano. Jangu. Agenda galya. Kareka nawe kareka iyo takalya Ssaabasajja Ngoni nawe tuleke Ajazirya General Muhoozi Kainerugaba under the MK movement has continued. General Muhoozi Kainerugaba under the MK movement mobilization team. What? General Muhoozi Kainerugaba mobilization team under the MK arrangement has continued to mobilize for his support across different areas in Kampala metropolitan. The team headed by Balamba Rugahara has this evening combed the areas of Lukaya along Masaka-Kampala highway. Here a section of traders, especially those dealing in petty businesses, have fronted their explanation. Here the business communities have appealed to government for some support. At Lukaya Roadway Market, a section of youth who also claim they have different talents are appealing for government to chip in, appealing for government support. Balamba Rugahara reassured members of this community that the government under the MK setting is very much aware of their daily challenges and ready to step in to assist them. The mobilization team is targeting those small-scale businesses in terms of highlighting their challenges and bringing them to the attention of the central government to bridge for solution. The mobilization team is mainly focusing small-scale businesses and highlighting their challenges as they also step in to at least step. The mobilization team is highlighting the challenges of those people dealing in small-scale businesses and offering solutions to ensure that they also take their share of the national cake. Robert Onyango, UBC News, Lukaya. Etogosero nkiyayo eronkinga ekibiina ekyo ekyabamubuliza aba Greater Masaka kiri registered naye ennaku z'omwezi 26 omwezi ogwokusatu tusuubira nti MK yagenda okujja okulonkinga ekibiina kyaffe ekyo Greater Masaka omukolo ogusobola okubeera Masaka mu kibuga ekikulu. Tubasaba mmemme mwena tujja kwongera okubategeeza nga amaze okutukakasa naye nga Greater Masaka NR Mobilizers tutambulira wamu n'entambula yonna enteekateeka yonna eriwo. Mwebale nnyo mwebale. The message to these young people, I'm telling them to focus on what they are doing and to save as much as they can. The little they are earning, but I'm also appealing to them to maintain the hygiene so that people who stop here to eat, we enjoy. I'm very glad that they are young men
they are promoting poultry business, agriculture. So they buy birds from farmers and they sell birds every day. Others are buying goat from farmers. So at the end of the day, they are creating income to the farmers and to their family. And also the passengers who pass by get what to eat in time. So I'm very, very grateful with the warm reception given to us. It was just a stopover. We didn't have any planned event here, but they are very anxious and happy to receive General. I've promised to them that General will one of these days stop by Rukaya on his way home. He will stop here and say hello to them. And then he finds a way of how we can empower them. General's interest is to empower young people. So as the Vice Chairman, National Vice Chairman, MK Movement, I'm glad and I'm happy with the warm reception the Rukaya people have for Afande. This is very interesting. I've told them we are intending to set up a studio in Ibudu for the artist. Like this man, are you the singer? Please sing again. Sing a song. Sing a song. A Ugandan song in English. Sing about Museveni and Afande MK. Yeah. In English. In English, Yes. I sing about Museveni. And General Mos. Yeah. It's like this, yeah? Yes. In English, Yes, you sing. yo, we've been for a long time with Museveni, yo. And to go, we are coming soon with a next man called Muhoozi. We are the backbone, say, let me say, we're going forward. We are just working every damn night. Every damn night we look for the yeah, this time around, we have this challenge of working every day. We work hard, but we earn little. We work hard, but we earn little. Every damn night we hustle. Every man has to hustle. If you want to chop money, yeah, if you want to chop money, we chop money. If you need money, we are near the equator. Equinox very bad, economy very tight. Muhoozi, Museveni, we have to need your environment. We need your development. We have to grow. We have to be rich like that. That is it, my bro. What's your name? I'm called Bexy Sniper. Yeah. So, Best Sniper, you and the others, we are going to set up a studio to promote talent in Ibudu. Yeah. We shall set up a studio here in Ibudu in Masaka. So one of these days before the end of the year, I will give you 3 songs. You record 3 songs so that you earn money during the day from Muchomo. In the night you can go and sing and earn money from your discotheque of the nearby club. I pray for you. Thank you, everyone. What's your name? My name is Ndashimie Musa. Do you have a family? Waji? Do you have a family? I don't know his English me. Una family. Okay. Nyine family. Okay, abana bameka. Tine family mwe nyine abo mukaba kunzara. Abo kuzara. Bokorera. We bari gukora. Kare. Kasoma amazima. Kasoma ko kana garushira mu cyakashatu. Abwe chikandi UPA keja. UPA keja. UP. Abwe chota impressing education na UPA. Imbere kanga naza kuronda sente. Kandi we ni bakwetwa. Tutakukanya waiki. Mwenye ruzungu. Simanyi nnyo. Mukola sente mekolo na. Olusi nkola gumu kasanvu. Kale temuwasa abakazi ate wemba musaze ogenda mu bakyala mweyambise omupiira kalimpitawa. Kale. Tegenda naawe.